birungi ebya Angel Lwasa okuva lwe bamukwatidde mu bwenza ate yo omugagga Lwasa mulowooza tagambye mbu omwaka gwafumbyeyo gumala era agambye mbu kagende ne banne bafumbeko so nga ate ye full figure alumiriza agamba nti wa omugagga Lwasa nedda omukyala alina omunyirivu okusinga n'ono abaddewo nkale nzize mbikuwe obutambi nzize nabwo ogenda bwerabirako nenga kansoke nkusabe a video jimpereka like ate nabo bomalirizo jimpereka like subscribing ilako ku channel no olabide ku Viki exclusive subscribing ne olabide ku Wonderboy UG still kola chechimu munange tubera proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi wa dua ilango nalombe dua zonna ajja kuba kulombere dua singobo ine bizibwe bikutawanya era nga asangibwa wakisosolo mukubira ku namba esimu jura mu kitabe kya Quran esembya 067 okosako biva organic ono iye akugamba asangibwa ku access building Rubaga road obo ine buzibu obwenjawulo ajja kujjanja bisaddagala lya butonde kakati munanga katambike ngendo okubera nga nkuterako gwe kenyini weewulirireko akeko omugagga Lwasa nga akakasa mu maloboozi ge nti ebibye n'omukyalo namanyidwa nga Angel Lwasa kituufu abyakomye navuddeyo nembera nga mbakolera story olunaku olw'ejjo anembagamba nti omugagga Lwasa yali ali kulinnya nnyonyi ate ngeno omukyala mbagamba okwagala muko omusibe n'olukono osimba so nga Angel Lwasa munange bamuli bubi so kansoke nkwe video gwe kenyini ozerabireko anenga tewerabira kubeera nga video jimpera ka like awo butambi bubuno kansoke mbawa akalwasa then oluvanyuma mbawe akafulu figure ye kenyini nga yekakasiza ensonga zino omuntu yali wa maalo kati okumugjayo ssebo tekiba kya muzannyo bintu byonna yali alaba bipya sente ziraba bulabi yali muzibu nnyo naye afumbye omwaka gumala agende nafuna omulala siiko ebyo tewali kizibu kiri ku Lwasa mwamuwangaidde mu bwavu muliko emizimu gy'obwavu kati endowooza yekulimbira awo n'abasajja abaavu endowooza balimbira awo omuntu yena wokola sente kola sente obulamu bukunyumire kyenjagala ku kasuku kola sente obulamu bukunyumire tokwata bulamu bwo kubustressinga nga oyina sente ono bwage kubanga mulungi bane mwana ngala aliwo mulungi bayino bamanyi obade kinawe oyo mulungi bakuloga oyina bulwadde ono obulungi ate suwa tegenda kugwa okubalansiga ebbala ye Masaka nga kyagikoze wali wa Lwasa tapangisa omwina kintu kyemwerabira nti stroke Lwasa naso oba Lwasa ayingiramu ye buyingizi n'agiggala nabaga muginywe kalire ntekemu ebirala kati yamukozeeko ki abavu muyina entondo kati muyina endowooza balimba muyina problem naye mujja kuba bulungi ebirungi byayunaayina ate gwayina tamanyoyo eri malayika ate why not bwe bulamu bwa Lwasa era oba omanyi nti oli wankukutu tewalasa togenda life ya Lwasa nonoze ku baana balina oba talina obagaza ki bwe babuziba muyina family ate abaana be bakoze eki era oyogerako baaki abaana mubaleke gomalako nga abateka mu public abaana omusajja omuganda ya ku ssomero tekagamba nalabye taatawo bamukyaye nalabye taatawo bwati ng'ali mulungi problem gye mulina abaana mwe basomera mu baana bannaku abaana bammwe gye basomera bwe busomero muno wabanaku simanyi bwani simanyi simanyi kulimu biki simanyi biki obwo abaana baffe gye basomera ebyo tebibeerayo tebeera na teasing tebeera na kiki eyo idios tabana masomero tebiriyo wadde bamuyina ebyo tebibaayo wajja kusoma wajja kwogera ku maka g'abano